Bwetwogera kati ng'omukulu Yosete Buhabulwa ate ebigambo bimuweddeko era atandise okufeefetta wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'ali asobole okwetonda okw'enjawulo n'okulaba ki ky'ayinza okuzzaako kubanga akitegedde olunaku olwaleero nti takyalina mulamwa. Bannayuganda bamugaanye. Bannayuganda bamugaanye era twongera okubajjukiza n'okubategeeza nti Mukama Katonda ng'ali wamu naffe ng'atukulembedde era ng'atulaze wa bwe tuyinza okudda. Twongera okutegeeza buli muntu nti akulembeze ekituufu ky'alina okulembeza ate tutambulire wamu ku mulamwa ogw'enjawulo okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe ne byonna bibadde bikyamye. Tukkiriza nti Katonda omulungi ali wamu naffe okutukulembera, buli kimu kijja tugondera era buli kimu kijja tambulira ddala bulungi nga bwe kirina okutambula. Mwebale nnyo abatambula naffe okulaba nga eggwanga lyaffe lino linunulwa. Twafuna omununuzi omulungi akakkanyiza Mwai Museveni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ebigambo bino nsiriikiridde n'enfumiitiriza naye neŋŋamba ekiyinza okunzikakkanya obulumi ku mutima ku lwange nga Makolo Kavuma kwe kuvaayo n'enjogera osanga nakkakkana. Nina ennyiike n'okunyolwa n'obulumi obuyitirivu. Mukulu Dr. Abedi Bwanika akoze omulimu munene nnyo, omulimu munene nnyo gwe simanyi muwendo gumusasulwa ku kyakola. Dr. Abedi Bwanika mu 2000 okuva mu 2011 16 mpaka 2016 awo yasinga okutabukira. Yakuba Dr. Kizza Besigye nga bannayuganda balabira ddala Dr. Kizza Besigye yalimu omulamu ogubataasa ku musajja Mwami Museveni. N'avuma Besigye emyaka gyali 5 consecutive nga buli lwajja ku radio avuma Besigye ng'ekigambo kyakozesa agamba nti Besigye y'omu ne Mwami Museveni. Era y'omu yakola ekinene nnyo okunnyikiza okuteeka mu bantu endowooza ebalowoozesa nti Besigye y'omu ne Museveni. Era bambi abaali batamanyi abatagoberera baawuliriza ebigambo bye. Kuba Katonda alina ekitone kye yamuwa kiringa ky'Obama. Tibwakwata omuzindaalo n'ayogera ebigambo bye bw'oba tofumiitiriza nga toli mugezi nnyo olabira ddala nga byayogera bye bituufu. N'atuuka Besigye n'amuyita kato oli waswa. N'akuba Besigye ky'ataamuvuma tekiriiyo. Abannayuganda ne bagezaako okulwana okulaba nga Besigye abajja mu buwambwe bwe balimu nga yabakulembedde ebiseera ebyo. Nga ye Bwanika bwamukuba. N'avaawo n'avuma DP okujogoloza. N'agisaanyaawo. N'avuma buli mukulembeze yenna. Ng'ayina akantu mwe yeekweka. Olw'okuba ekintu ekyo mwe yeekweka kinene. Buganda ffenna kituzingiramu. Ng'akulowoozesa nti ye Muganda yekka omutuufu asobola okulaba nti bano bagule yesi mugule. Najja n'awaana Kyagulanyi. N'awaana Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Era nga kituufu kyali kituufu mutuufu omuwaana. Yali mutuufu Kyagulanyi nakati. Kumbe amuwaana asobole okuyingira muli asensere amukubire muli ekigwo ng'ali munda muli naye. Mu bulamu bw'ensi eno kino nkibagamba wakati mu bulumi. Buli muntu abaako omuntu gwe yejjusa mu bulamu n'agamba omuntu oyo yandeetera ekizibu kino. Naye mukwano gwange Honorable Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa
teri alese bizibu byonna n'okulaba nti Mathias Mpuuga afuluma Nuupu nga musajja oyo Abedi Bwanika. Era akoze kinene nnyo okulaba nga taddamu tateekawo nkolagana wakati wa Mathias Mpuuga n'obukulembeze bwa Nuupu. Finally amufulumizza Nuupu. Mwe muyinza obbiraba mu ngeri endala, naye mukulu Abedi akoze kinene nnyo okusuula abasajja ab'amaanyi wano. Wabadde ku muzindaalo ku lunaku lw'okutaano n'oyogera ebigambo biyitirivu. Abavubuka bano abato mu Nuupu bwe bajja ne mubapaatiikako ekigambo ekinene, ne mwagala otulowoozesa nti kye kituufu, tutya okubeegattako. Ne tugamba nti oba abaana bano ekintu kye baboogerako kituufu, katusooke twetegereze engeri gye bandi baana bato omululu gwa ssente guyinza obbakoza ensobi. Naye ngenda okulaba abantu be muteekako ekigambo eky'okuvuga empanka bawasa. Ngenda okusoma ebyafaayo by'okuvuga empanka ng'abavuzi b'empanka beewasa nga bakikula kimu. Bwe baba bakazi beewasa mukazi na muki, bwe baba basajja beewasa musajja na muki. Ne ngamba ye kino ekigambo kivaawa. Kumbe missoni ya Abedi olwetandika. Atandika Bobi Wine president waffe lwatandika okulambula amawanga g'ebweru, okulaba nti Mwami Museveni jajja ssente akubayo baleme kuddamu muwa ssente zaakozesa otutulugunya. Kuba twali tulowooza nti ssente ezo zijja mu ggwanga zitugasa ffenna, kumbe nga Mwami Museveni azikozesa otutulugunya. Ndowooza ne bamugamba Abedi genda oteekewo ekyo ekyekimpatiira nga balaba omwana abalemeredde. Ngenda okulaba abavubuka be bagamba ekigambo ekyo bakutta akati mu kuwasa, kuba baali baana bato of course we bajjira mu politics namba esinga. Ne bakwata akati mu kuwasa, embaga ne zifuuka embaga, ne muvaayo ne mutandika okugamba bano tebajja mu struggle, bajja kuwasa, bajja kukola bino, bajja kukola biri, bali mu bidduluza. My dear friend, abantu bano bato bayingira struggle excuse me, nga bayina okuwasa baana bato. Nakyo ne mukivumirira. Ne ngamba abaana be bagamba ab'empanka ate nga bawasa babikula bya njawulo. Omulenzi awasa muwala, omuwala afumbirwa mulenzi. Ekyo kye bayita ebisiyaga. Ne ngamba kankireke ekyo. Ogwo omusango ne bagwejjeerezwa. Abedi n'asigala nga gwatambuza. Njagala okwebaza Excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Ffenna twali tulowooza nti Lubaga North esaanidde okusigalamu omulala. N'aleeta Abubakar Kawalya. Nzijukira yajja ku kitebe kya Nuupu President Kyagulanyi mu biseera by'okugaba tikiti. N'agamba nzize wano ku tikiti 2. Era abajjukira ze zimu ku zaasembayo okugabwa. Tikiti ya Abubakar Kawalya n'eya Sseggirinya Muhammad. President Kyagulanyi n'agamba ekindeese wano nzize kulaba nsonga ya tikiti ezo bwetambula. Lubaga North mugiwe Kawalya Abubakar. Kawempe North mugiwe Sseggirinya Muhammad. N'agamba according to my research ekyo kyenfundikidde nakyo. Era nzijukira twali ku Sitewolo ne balangirira tikiti ez'ebbiri nga ze zaasembayo mu BMP, eya Kawalya n'eya Sseggirinya. Kumbe omusajja alina kyalabye Lubaga North. N'ennumwa nnyo tulikomya dde obunnanfuusi bazzukulu bannambi. Banaye ebigambo bino mbyogera mu bulumi, abantu bano mikwano gyange, tuludde nabo mu politics era tubaagala. Naye buli lwe tuba tutadde omusajja ku kisenge nga muvaayo mu mutaasa. Kyagulanyi atadde Museveni ku kisenge. Saawa eno twali badde twogera ebigambo bino nga tulumba Museveni. Ne lwaki tubyogera nga twerumba? Ebigambo ebyabadde
mu lukuŋŋaano olwabadde wali ku Namirembe awabadde abakulu bano mu butuufu bikufumita ku mutima obudde essaawa 2-3 ne muzimala nga mulumba Kyagulanyi yayina omupiira. Nsembayo nga nsitegeeza President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nkusaba Katonda eyakuleeta akwongera okutukuumira naffe abanaayimirira naawe mu kusoomozebwa okugenda mu maaso tujja kuyimirira naawe. Beera mugumu, toyenjebuka, toggwamu maanyi, tojusa, tutuuke ku lyengedde omulabe waffe ye Nakyema Mwami Museveni. N'emikwano gyange Abedi okoze bubi eggwanga lino okubya abantu bonna ababadde bateeka Museveni ku kisenge buli lwe bavaayo ne bamusa ku kisenge n'obakuba kati otutte omusajja ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga naye omukuba ekigwo. Abedi oli musajja mubi nnyo, oli mubi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nengamba ye kino ekigambo kivaawa kumbe mission ya Abedi olwetandika atandika Bobi Wine president waffe lwatandika okulambula amawanga g'ebweru okulaba nti Mwami Museveni jajja ssente akubayo baleme kuddamu muwa ssente zaakozesa otutulugunya kuba twali tulowooza nti ssente ezo zijja mu ggwanga zitugasa ffenna kumbe nga Mwami Museveni azikozesa otutulugunya. Ndowooza ne bamugamba Abedi genda oteekewo ekyo ekyekimpatiira nga balaba omwana abalemeredde. Ngenda okulaba abavubuka be bagamba ekigambo ekyo bakutta akati mu kuwasa kuba baali baana bato of course we bajjira mu politics namba esinga ne bakwata akati mu kuwasa embaga ne zifuuka embaga ne muvaayo ne mutandika okugamba bano tebajja mu struggle bajja kuwasa bajja kola bino bajja kola biri bali mu bidduluza. My dear friend, abantu bano bato bayingira struggle excuse me nga bayina okuwasa baana bato nakyo ne mukivumirira ne ngamba abaana be bagamba ab'empanka ate nga bawasa babikula bya njawulo. Omulenzi awasa muwala, omuwala afumbirwa mulenzi. Ekyo kye bayita ebisiyaga. Ne ngamba kankireke ekyo. Ogwo omusango ne bagwejjeerezwa. Abedi n'asigala nga gwatambuza. Njagala okwebaza Excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Ffenna twali tulowooza nti Lubaga North esaanidde okusigalamu omulala. N'aleeta Abubeka Kawalya. Nzijukira yajja ku kitebe kya Nuupu Beka President Kyagulanyi mu biseera by'okugaba tikiti. N'agamba nzize wano ku tikiti 2. Era abajjukira ze zimu ku zaasembayo okugabwa. Tikiti ya Abubeka Kawalya n'eya Sseggirinya Muhammad. President Kyagulanyi n'agamba ekindeese wano nzize kulaba nsonga ya tikiti ezo bwetambula. Lubaga North mujiwe Kawalya Abubeka. Kawempe North mujiwe Sseggirinya Muhammad. N'agamba according to my research ekyo kyenfundikidde nakyo. Era nzijukira twali ku Sitewolo ne balangirira tikiti ezo 2 nga ze zaasembayo mu BMP eya Kawalya n'eya Sseggirinya. Kumba omusajja alina kyalabye Lubaga North. N'ennumwa nnyo tulikomya dde obunnanfuusi bazzukulu bannambi. Banaye ebigambo bino mbyogera mu bulumi abantu bano mikwano gyange. Tuludde nabo mu politics era tubaagala. Ne buli lwe tuba tutadde omusajja ku kisenge nga muvaayo mu mutaasa. Kyagulanyi atadde Museveni ku kisenge. Saawa eno twali badde twogera ebigambo bino nga tulumba Museveni. Ne lwaki tubyogera nga twerumba? Ebigambo ebyabadde mu lukuŋŋaano olwabadde wali ku Namirembe awabadde abakulu bano mu butuufu bikufumita ku mutima. Obudde essaawa 2-3 ne muzimala nga mulumba Kyagulanyi yayina omupiira. Nsembayo nga nsitegeeza
President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, nkusaba Katonda eyakuleeta akwongera okutukuumira. Naffe abanaayimirira naawe mu kusoomozebwa okugenda mu maaso, tujja kuyimirira naawe. Beera mugumu, toyenjebuka, toggwamu maanyi, tojusa, tutuuke ku lyengedde. Omulabe waffe ye Nakyema Mwami Museveni. N'emikwano gyange, Abedi okoze bubi eggwanga lino. Okubya abantu bonna ababadde bateeka Museveni ku kisenge, buli lwe bavaayo ne bamusa ku kisenge n'obakuba. Kati otutte omusajja ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga naye omukuba ekigwo. Abedi oli musajja mubi nnyo. Oli mubi nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.